buli incident ebeerawo tuwulira assurance okuva mu by'okwerin tujja banoonya tubakwate litwala ba Ichuli Isma Olaxes tuganti okay kale police tuwadde assurance nga bajja okukwatibwa n'ebirala tewannayita kaseera kawera katulaba ababadde baagala okusanya Pastor Bujingo. How do we get out of lwaki otunuulira Pastor Bujingo ate driver we gwe basse gwe lwaki oyenkozi obijje mukola nti bana abanene mubalaba ba kitalo driver we nga tomwogerako gwe basse kakati tuli mu buzibu bungi nnyo obuzibu tebusobola kugwawo nga tulina these old guards abaganya okuva ku sengejjero kati gwe bulwola banga omukulu afuga eggwanga yes byabufuzi security teriko byafuzi we have all the guards who are too tired to be in charge of this country kati gwe bobeera ne askari oba afanda akuma gate y'omuvubuka n'omuzeeyi aliwa gosinga okwesiga omuvubuka. But these people are too old. Never ganyo okuvaawo bonna baluvu buli gwotunula kaana ba Uganda aginywezezza bwati ng'olukokobe bwe lunyweza ennyama y'ente nti nfa naawe. Please leave our country and go and rest. Nga mukyalaba abasajja abo abazeeyi abo who are supposed to be in their retirement homes sleeping in the morning nga bakyalemedde buli kimu. Kati bw'obatunuulira abo abava mu nsiko bakyapulaninga ki? Besides okunganya obugagga bolaba bakunganya buli lukya nakino ne bakitwala obubanja bw'abantu bonna boboyogira sometimes wewunyisa abamu kubakula ate kwewunya kukya kubanga bwebanga parliament mwotuula mwe mukola appropriation mwe mukola budget approval mwe mukola ebintu bino this is part of the system edukanye gwanga anti kakati bwejjamu n'okirekera sejjamu yensonga lwaki nkugambye wano waliwo akabinja akalowooza nti be bannyini Uganda resources z'eggwanga zonna bazitututeko zaabwe gwe totambula obeera wano otuuka e Dubai n'olaba ebyalo n'ebyalo bye bagula nga bazimba amawoteeri gaabwe agenesi bana poor Ugandans categories okuloza ng'otunula Luttamaguzi ennaku ezo nabuuza omusajja bali mu kuzimba makubo Kongo ennaku ezo bayisa ssente zimba amakubo e Kongo nenga ne capital city yaffe we tuyita nayo terina makubo nejoyita ogende nakaseke gwe eri engoma niyo teri makubo kakati mwe omanyi omukulu ono afuga eggwanga no yabalowoozesa nti ye yekka yategeera ne family ye outside that the rest you are fools no kyenkugambye bw'obeera ne old guards abalina okubanga bali mu retirement homes zaabwe kati bano abafuga wano bw'obeera mu nsi z'Ebungereza simanyi babateeka mu bazita homes bazita batyezo bateekamu abakadde nga babalooleza ne babawa ku buugi ku makya singa bali Bungereza singa gye bali kati gwe tebereza abantu ab'emyaka 9 8 bakoota ku migombo they are in charge of your security and you nawe n'obongoota I pity you era ensonga lwaki olaba nze nkugamba nga tonnalewooleza ku basajja abo kubanga they are secuable batambula n'emmundu ne family zaabwe n'emmundu n'abakozi baabwe n'emmundu what about you atalina mmundu era nze kyenva nkugamba nti wemba ndi wano tontunuulira nga mubaka wa parliament look at me as a Ugandan omuntu ne bw'aba afudde idinda oba Mbale oba waffe Nakaseke oba Gulu oba eno ku nnyanja gyempulira bakuba amasasi okubagoba ku nnyanja that person matters bino ebyaffe ebitiibwa bimutuwamba honorable please don't call me honorable when the people we are leading are not honored nga bafa mu nfeeyo oba Bujingo gwe bakubye oba dereva we kuba gwe mpuliro glorifying anye ekya Bujingo kuba pastor what about his driver because his driver also has children alina family ye n'abalala bonna kakati ffe wali mu parliament mujja kututunuulira naye ffe sente ze tuyisa bano baziteekawa ani alina okulondola sente zino anti kakati nkubuuzizza kati gwe bwoba okyejjamu mwabaka ba parliament again naddala mwabali kudoluvuganya government mwe mukulembera accountability committee za parliament very true wakati nawe obuuza Adam Kungu n'atulaba kusanyuka TV ndi sente ze tuyisa abakulu baziteekawa kakati ffe twagamba General Museveni nti we tuyisiza sente zino sente sizamu omanyi aba there are so many fools who think that zino sente ziva mu nsawo ya Museveni ng'omuntu
era ffe twamugamba nti olunaku lumu n'ava mu bukulembeze tasobola kumala wiiki nga mulamu because living in luxuries against very many General Museveni is in the island of extremely wealthy people related to him are surrounded by the ocean of very many poor Ugandans abakera ku macha bataddeko emisolo that they don't know the survival of tomorrow. Kakati gwe nkugambye kyembadde nkugamba nti gwe tutunulira ffe nga parliament. Ffe parliament otuyita bayezu nti mwe mujja kudda eri mubongoote nti bayezu ba parliament mutuyambe buli kimu. Tubagambye buli kimu kakati bazzeeyo babazanyira ku bwongo nkugambye nze yadde ndi legislator buli wempita kuwa police nga ali bubi I take a note nezo nengamba the right honorable speaker Anita Amongo there is a problem naye mwe bwe bajja ne bakugamba mu Uganda nsolo yaabwe mbusimanyi mbu Uganda nsolo yaabwe n'olwekyo bwe bali n'okusalawo oba olya kumukira oba bakuwaako kutu mbu bo bali bategeera nnyo era buli bakutunuulira booti ng'oyingidde mu saako yaabwe nga bagamba oyo kifire genda kifire nga bateeka wali kasaako kabo nga batwala buli kimu nga mutunula muti mu parliament yetu yambe kakati nkubuuza parliament ffe tuyisa sente ne tukuba omulanga ne kakati era batulaba twabagamba bazeewo police posts obo bwe bagenda bajjawo ne tubagamba nti okulowoozesa nti nti General Museveni yekka yategeera ebyeggwanga lino ebya security mbu bw'abataliiwo Uganda egenda kugenda mu geyeena yonna nga bw'egenda mu ocean mbu akabinja ke bwe kaba tekaliiwo Uganda egenda koma mbu ate bo balina okuba ne security class 1 mbu eyammwe you are ordinary citizens n'olwekyo oba muliwo balamu oba temuliiwo it is at their mercy ekyo tekikola tewali kisobola kukolebwa ewaffe bagamba omwenge bwe guba gufudde ewaffe bayiisa omwenge nakaseke bwe guba gufudde nga gufuuse nkenku ne bw'ogukolota okujja ng'ogufumbyemu walagi oyiwa muyiwe anti solution oyiwa muyiwe abakulu bano balina okubanya ebiro byabwe kati tuli wano General Museveni ateeka mu parliament kuleeta teeka nti ekibiina ky'ebyofuzi ekisinza ababaka abangi kye kigenda okulonda president kyateekateeka kyekiri ku meeza ya parliament mbutuge uliriza ebigambo byange mu byasonze okulaba ennyo anti nze nkugambye simugerera naye kuba ekijja mu parliament nkugambye General Museveni aleeta ekiri ku pepa ya parliament ekibiina ekisinza ababaka abangi mu parliament kyekigenda okulonda president abantu tebakyaddayo kumulonda anti kakati nze ndi legislator ogambye eno programu bagiyita sekanyolya sekanyolya yakola ki nze sekanyolyawo ate bw'ompita wano sekanyolya ate n'olowooza nti ndi nkwale waki tewayita program togiyita nkwale yakumakya nogiyita sekanyolya kuba sekanyolya alengera wala nkugambye General Museveni omugube gw'ebyobufuzi atunulidde kufuga gwe teri kirala mbulira bya people power oba DP oba ebiri mu parliament problem eziriwo zirina ni partisan awo nalibadde ngamba sekanyolya byangamba problem eziriwo zirina ni partisan abeera wano mu Uganda ngambulira ebifa mu America nefuluma najja wano lulina enkugamba nti Uganda bagigobye mwagowa tewandisimisinga negaba bagobye bano mwagowa nebirala bagenda kwa nenjawa nenkubulya nti abakungu ba government bonna bolaba obusungu bwe balina nti bagenda kubateekako bani okugenda ebweru obusungu tebalina genda mu America oba genda Bungereza naye property zaabwe eziriyo kubanga family zaabwe ezimu ziri eyo na accounts zaabwe ensava omusimbi gubajja no gulyeyo kakati non dismiss nkugambye olwaleero nti program eno togiyise program y'enkwalo ogiyise sekanyolya baka wa parliament kino kisanja kyakubiri kisanja kyange kyakubiri ngoli mu parliament esewo abakulonde nakaseke ne banna Uganda generally bakusubira solutions. My question is tunywezezza tuti ebyokwerinda kati obutemu nga bwe twalabye ku Pastor Bujingo bwe twalaba ku Kirumira bwe twalaba ku Meja Kigundu bwe twalaba ku Kagezi bwe twalaba ku Jeno Katumba n'abalala buleke kubeerawo. What should we do from the eyes of a legislator? Kakati omanyimu security mugitunuulira ku mundu the absence of gunshots therefore we are secure. Security nene is beyond gunshots. Twina security yebye sente
abasajja bano batutte property z'abantu nga beekwese mu lending. Tulina security ya survival, abasajja bali mu byalo bagabana ebyalo n'ebyalo by'abantu nga bakozesa emmundu. Tulina security y'emirimu, abasajja banansi bonna babagobyeko emirimu okujjako specific families. Tulina security yaffe ya survival. Kati gwe wogende ey'emmundu ejja luvannyuma njagala kuwa ekyokulabirako. Obadde okimanyi nti ku lusooka baakubya abantu bangi ne babajjamu amannyo kwa Kasiya Molo. Ekibinja ky'abantu nga 600 abali trend bazaawo kwa Kasiya ne balumba buli muntu yenna eyabaddewo ne babatwala kensa. Anti kati nze nkikubuulira nze nkimanyi. Kati mwe security gye mutunuulira ya mundu. Even people don't have food to eat in the city. Anti kye nkugambye nti gwe otunuulira bano be baakubye. Security is beyond gunshots. People are not secure when they see a very old man in his 90s being in charge of our country. No one is secure. Anything can happen. What will happen tomorrow? A man of 90 years when he's in charge of your country and doesn't want to leave power. Kati gwe wano wabeera ekiri wano CEO tunoonya yera. Ekigwa ku Next Media onoonya sweeper. Ekizibu kyonna nga kiri ku Next Media onoonya mu sweeper oba onoonya CEO. You look for the CEO. When you are the CEO, you are in charge. Tetwagala mboozi za kumalwa mbu these pigs. Which pigs? Kakati tulinze emboozi zaabwe era zibagenda okuleeta. Nze kyenkugamba nga legislator, I want to see every Ugandan secure within the borders, at least within the borders. Naye gwe oguddewo border. Buli musaatuusa ayingira Uganda. The other day I found Eritreans having guns. Nga ngende ye kabalagala nga balina emmundu zaabwe. Nembuuza, how comes nti bano balina emmundu? Are they soldiers? Because I'm seeing they are Eritreans. Ne bangamba in Uganda, as long as olina obubinja bingi obukuleeta wano. Kakati gwe nga tonna gwokimanyi nti borders zaffe ne Sudan baazigula. Gwe genda omale geyingiza Eritrea oba Somalia olabe. Kati those people carry guns. Yes, East African Community. So what? So what? Tegera nyi nsonga za regional corporation. Botunuli omukago gwaffe East African Community Treaty ekiriza free movement of goods and people across you go to Rwanda because muri mu protocol. Genda oyingize Rwanda, genda oyingize Kenya, genda oyingize Tanzania. Ebyo kakati birina obate bagala kugondera ebyo biveko NNC bagigulawo buli asanga yayingira nga bolaba ennyumba ya namwandu. Abantu babeereyo mu byalo nga namwandu bawe yafa osanga evuka byokukyalo ekimu kitudde ku firiji waggulu kino kiwanisa ebigere n'obuuza does this house have the owner nti aniiwaawo yafa waliwo namwandu. Kati bano abasajja abali mu charge of this country, they are only interested in the lives of their families and close friends. Ne werese gye bakuriyetinga. Kakati gwe ng'otunula security eri beyond policemen, soldiers. Even you are supposed to be part of security. Ebyalo tetubirondanga. General Museveni yagaana okuteekawo okulonda kw'ebyalo kubanga nabyo bikola vigilance mu bumenyi bw'amateeka. Sente weeziri bayisizza 7 trillion mu kyama mu holiday. Wakigolowooze zero sizesabika. N'olwekyo nga maliriza sebo ng'ontwala kantindigwa. I am appealing to all of you Ugandans mwena gye muli. No one is safe except nga wetereddewo security yo. Abasinga bali mu kubongoota be mulowooza nti in charge of security era obalaba n'okubalaba emyaka gibalese naye bagaanya okukkiriza. Kakati gwe cooperating ne LCs kyaliwo, cooperating ne policemen, cooperating ne soldiers. Ate kino nkisaba n'abakulu abali mu charge of welfare of policemen and soldiers, please think about these people. They also have families. Kyensembyayo mu seconds ntono nnyo. Ndi minister w'ebyettaka tugenda kutandika struggles zaffe ez'ettaka mu parliament tugenda kubayita. Anti nkugambye nze ndi minister w'ebyettaka gwe kiteekewo mu nankayo njagala nkukwateko ngobbe ekibanja ojja okukakasa nti siri mwangu. Ngenda kutandika ne Naguru lands. Shadow minister. It doesn't matter. Minister which security. Yes. I'm a shadow minister of lands, housing and urban development. Yes. Tugenda kugula offices zaffe tunoonya ba lawyers 50 abagenda okulwanirira ku banaku. Ate era tugenda kutandika ne program ya Sango Bay
ettaka lye Naguru n'ebisaawe. Kakati mu abantu abali eyebbali babonyabonya ku ttaka eno essimu yange kubanga bano ba lawyers babeta pro bonos twagala tulabe nga bayamba ku bantu batuga ekiri ennakasongola eyo kissa kinegula. Kakati bw'oba oneetaaga ku by'ettaka tugenda kwasaganyiza wamu nga ttiimu eno y'essimu yange. Sikugamba bya fees bino bemugira mbu simanyi ndi bubi nnyo simanyi fees bikya eno y'essimu yange ku by'ettaka nga shadow minister. Essimu yange eri 0757 697 0757 694754. Sebo neyanziza nnyo mbere ekisinga obukulu focusinga eggwanga lyaffe eriragawa eggwanga lyaffe we tuli tetutegeerawo bulungi naye tulagawa kati tujja kuddawo tukaabe nga bwe nalabye ab'NRM bakaabe nnyo nti ate Kyagulanyi lwakyakyusa. No, I don't know kubanga nze nga kati nze omukulembeze nina okusooka okuwuliriza mbuze nti waki bano ab'NRM bali concerned nnyo n'enkyukakyuka ezo naye ng'enkyukakyuka zibeera nnomo in all aspects kubanga nkuwa ekyokulabirako ne bwe baba bannaddiini babakyusa ne babasomesa babakyusa nti omusomesa abadde akulira ttimu na primary school bamutute akulira Kijaguzo primary, omusomesa abadde akulira Kapeeka SSC bamutute kati akulira Kasangombe. Kakati enkyukakyuka ziri nomo era tusaba ab'NRM please calm down kuba twalabye nga mwe musinga okuba n'obusungu ku nkyukakyuka za His Excellency Kyagulanyi ze yakoze. You are so bitter with the changes His Excellency Kyagulanyi made. Why? Tunategeera ab'NRM yet to look for omukyalo ono bamuyita Honorable Mire Babalanda yewa presidency. At least mugiro oyo musamu has some bit of knowledge. Mubuuza waki ab'NRM bo bali bitter ku changes president yakoze His Excellency Kyagulanyi. Particularly total leader of opposition. Ekya leader of opposition nono abaddewo Kyagulanyi yamulaba. Si mwe mwamulaba. Ye yamulaba namugamba kwata wano mumanye ebyali mu ndagaano ng'amuleeta. Ate banaye you people especially if you want change please stop being excited na buno obufo bwe tulimu buno tubita bufo. We want a full government kuba abamu muli comfortable kati ne opposition gwafuuka mulimu waliwo kati aba training okufuuka balopo mu government ejja n'omubuuza ayu nomo era nze bombuuza kati naganiza Excellency Kyagulanyi njagala kugamba bwe tutawangula kalulu kajjanze temuddayo kumpa kifo kyonna kya minisita nja kuba tutadde anti ati nkubuulira we are serious twagala buyinza bwe tutawangula kulonda kujja nenkomawo mu parliament nze temuddayo kumpa kifo kyonna kyabwa minisita ekyo nkyogereddeho kubanga ndaba gavumenti eyengedde olaba abatufuga omusajja afuga eggwanga atambulira ku muggo wamulabye n'omuggo gwe eri mu nankaze ng'ajoogako nga mwe muddeero mubongo otambutu tukayanira bufoofofo buno mbukubanga kuliko simanyi tripu simanyi buliko ki akafo babakuwadde akafo batebakuwadde totuleekaanira concentrate twagala change andi oba onyiige ate byanfuna ate byanfuna omulindira wa kuba Kyagulanyi tali mu kyalimu ekifo lwakuba ffe bakaba parliament mutemutanamanya. Kyagulanyi is what is because of people power, not because us MPs kubanga yatulaba atumanyi kuba His Excellency Kyagulanyi yabadde ku ali ku front line amanye emizannyo egizannyibwa ono n'asambisa left ne right ne nasigala nga akusiriwaza wali eri kati eno public ye batemanyi kati olwokuba ye commander in chief of the opposition ekyo wali okiwuliddeko. His Excellency Kyagulanyi is the commander in chief of the opposition. Afuna different intelligence reports. Ntono musajja ogora bono asambisa left emisana ekiro n'asambisa right etooke n'alya n'asigalanga ye Luttamaguzi ali bulungi. Kakati tukoya abantu abo abasitiforinga enkyukakyuka abakotoggera enkyukakyuka abali mu comfort zones. Era bwe nalabye Ssenyonyi nze ntera nnyo okumujerega namugamba nga Ssenyonyi egwe komanda gwe bayuza empale wamulaba Ssenyonyi bamukuba ne bamuyuza empale ne bamutwala ewaka kati oyo oba omuyisaamu amaaso. That one is a battlefield commander muwe wali tuleetera babeera wali eri mu comfort zone zaabwe muleeta omuwe ekifo kati bakikuwadde Ssenyonyi we battlefield commander kubanze intensifying namulabanga bamukubye bamuyuzizza empale
uzize pale kati oyo ng'ogamba nti batuwadde ki kakati gye tulaga teweetaaga byakudda ku fulo ya palamenti bino you know noddeeka twetaaga okombayininga ebintu bibiri field work ne palamenti eno olina ogitema just a quarter of your activities ebisigalire tulina kubeera mu field era Ssenyonyi bakuwadde omulimu guno nze seetaaga kulaba nnyo mu palamenti ddamu byoddamu eyo ye palamenti yo yeeyo nkulinda mu field. He performed well. Kati ye sipiika abeera nga maama wa waka walaba omwana wa waka ng'akoze ensobi amugamba nti there is a problem here, there is a problem there. Kati saponi yugwe omwana okulaba oba okyusaamu naye bw'olaba nga maama wo wawaka takugambako bagamba speaker parliament yamanya ye head wa institution kiri eri gwe oba okyusaamu oba tokyusaamu. Didn't he perform well? Ssenyonyi omulabamu ebituli yakola omulimu gwe gwakoze. Kati wabeerawo changes zireme kuleeta excitement tebampadde nze nina okubeera wano woowe mbadde manyi natuuka obwo obufonze ne bwalikedde enkya Kyagulanyi n'otampa kafo konna nze ntunuulidde nkyukakyuka. We want you to be the president of this country. I'm tired of being in the opposition nga bannaffe abamu bwe bagufudde omulimu. Omulundi oguddako bwe mpangula palamenti Kyagulanyi otawangula bukulembeze ne bwoba mu mpadde obwa ministers temunteekako ku lisiti nti ate obwaloopu nze nkugambe nze nkolerera ku baloopu kati singa kati nze ndi wali ku ministry y'ebyettaka ate amasavu agalikaago tegagira amasavu ago ge galeetere enanka president wabakuwadde gendo serving abantu bo kola byosobola okukola. Tetugeri mu parliament just kubeera leaders of opposition, tuli mu parliament okuleeta enkyukakyuka. Era nze expectation zange zensuubira mu right honorable kuba kati yafuuse right honorable Joel Ssenyonyi nkwe-expectinga ebitundu bya 85 ku 100 kubeera mu field mu combat ku front line eri gye bakuba ne bakwiriza empale bino ebya palamenti yogera oluzungu lwo oluteekewo ddamu byozzeemu okkirire. Era bw'oba oyagala okufuna obuzibu ne Museveni General Museveni genda mu bantu kirira start mobilizing akwagala eno mu luzungu eno fuweta n'atamanyi kigenda maaso nga bwe bakuba mu ngalo n'omubuuza byokubira mu ngalo obitegeera nti omusajja ono Luttamaguzi ayogera oluzungu ku fulo ya parliament. After English what next because even Chinese speak Chinese mu parliament yabwe, the Japanese speak Japanese mu parliament yabwe, abe South Africa boga nkosa mu parliament yabwe. What next? Twetaaga wali ate tekitegeeza nti baba kusudde tolina contribution gy'okoze. Ffe tugamba abantu b'ebulemeezi nti kujja neeya maire 10,000 n'olina akuyambako even a quarter of the mile you appreciate. Tetulowooza nti ono empuuga oba yabaddewo nga loopumbu yabadde mubi nnyo n'olwekyo waliwo embiranyi kuba kati waliwo state gundi zeteekawo bazita bati ezo zeteekawo insinuations nti ono kati bamusudde gwe wamulonda oli wabeerawo ze bayita agreements. Era mawulire gabadde nnyo mpuuga asuuliddwa okusinga Ssenyonyi alonde oba asuuliddwa ne Messi bamuwanga substitute. Obadde okimanyi ekyo ati nkugambe Messi wali omulayiko nga bamuwala substitute wali omulabyeko. Ronaldo tebamukolanga substitute ne bwe yasambiranga ku Man U ng'ekyali tiimu etegeerekeka we yasambiranga ennyo kuba kati Man U ne bwekuba katiimu akasembayo ku bottom babanga abatutte ekikopo kya Premier naye ne Ronaldo we yakoleranga ennyo bamuwanga sabu ne bamuga wano waliwo kye tulengedde wano kubanga His Excellency Kyagulanyi is a commander in opposition. Alengera afuna intelligence reports waliwo kino ekiri wano nono tumuteeke wano for better team in parliament. Naye bw'obeera n'ababaka bo mu parliament n'abakulembereze mu parliament nga bali mu comfort zones gw'obadde olaba ennaku zino tubadde tuludde muvuuka mutiisa simanyi kuzoganya nze sitesoogera kuzoganya ngamba okuchecking up ennaku zino Museveni abadde agezze n'ettama
ng'agamba Uganda etandise omuwoomera kati ekintu tuleme kulowooza nti Kyagulanyi yekka yalina okulembera frontline. Even we members of parliament tekitegeeza mbu olw'okuba bampadde ekifo mu palamenti n'olwekyo nina kubeera wali eri mu palamenti twetaaga field activities ze zigenda okuleeta change n'omwana w'inki. Naye bwe namunkubidde ku simu yanga nti kati oba banzije mu bintu byabwe kakole ebyange bakole ebyabwe nga tebamuwadde kifo. Iye kati oyo y'omu ku baakibuyaga. Kati oyo mugambe bajje bamuwe ekyange ekifo kyange ekyebyettaka. Nzaala be bwe si serving President Kyagulanyi kubanga sirina kifo. Nze ne bw'aba tampadde tutunuulira goolo bwe tusoma Bible. Pawulo agamba we are looking at the goal. Si buno busamambiro bwe buno obuliwo. Bwenda bango lyafo olwakafofofo simanyi njagala kino njagala kiri obufofo tebulina nanka kiringa omwana enjala bwebanga emuluma n'omuwako ku kaswiti n'anuunako neerabira nti waliyo emmere gye bafumba. Obufo buno bulimu ki honorable? Abamu balowooza bukolera mu ddiiru, obulala buliko kati nze nga minisita afuna millions 2 buli mwezi. So wettaka buli minisita afuna millions 2. Ku kakiiko kali eri ke tusaavingako buno obukiiko accountability committees chairperson afuna millions 3 million 2.8 chairperson buli mwezi. Vice chairperson afuna millions 2.4. Kati bw'osanga ng'oli mu good books ne rope akuwaayo ku ngendo. Nze sitambulangako ku ngendo za adi gye kugambye kati oli agamba nti bangobe mu bintu byabwe oba nze mu palamenti sitambulangako nti opposition ensasulidde olugendo lwonna. Tuba n'engendo nyingi anti nze ebyange bya UN byentambulako era nasanga omusajja omu ayogera nkulabe otambula nga nedda fe abamu tugenza okujja mu palamenti nga tutambulira ddala era tutambula. Bw'osanga mu palamenti nti ogenze oba wa leader of opposition n'osangayo Luttamaguzi baali bamuwaddeyo olugendo ng'okoma wano nga ndusasula. Neze nali badde tebatuwa trip kuba nkimanyi the office of the leader of opposition ebeera busy. Olumu nabo bagezaako okukola kye bayita balancing nti ono omusajja bamuwadde vice chairperson w'akakiiko tasobola kulobingireyo trip ye mu kakiiko gyali tasobola kulobingireyo era alinda nze lopungi muwe. Ebyo byonna ffe tubimanya. Era nze mu gundi yaffe eya parliament bompita mu lukiiko nsooka kumanya agenda nembuuza ono agenda kijaleese nindaba bali ku front line yawo nembuuza bano bwe ntuulamu nga ntuula bwe situlamu kwa not be there part of that kuba nkimanyi byonna bye tuluubirira birina kuba outside. Kati ffe waffe twatambulako ne his excellence Kyagulanyi omulundi gumweruweero wagulaba bwe yatambula abasajja ne batagala Kyagulanyi atwalako buyinza Kyagulanyi ayogera tekiteri wabalaba his excellence Kyagulanyi we yali eruweero ne batagala ngo ne tugamba General Museveni calm down, this is the test, you should go peacefully. Never know kyakutambulako butambuzi luweero nga buli kaseera minisona lebo bali omunsi abeera kunaka abo babusosoze mawanga abo bagambye Museveni ne banne bagambye bagenda kututa nituvuga nedda ffe tubisono his excellence Kyagulanyi okumulaga eno gye bayita luweero triangle kasita luweero ekukkiririzaamu ne bw'obeera otya you are supposed to be a leader of this country. Eluweero ye abakulembeze genda ogoberera ebyafaayo by'abakulembeze bonna goloza lwaki Ssekabaka Muteesa olubiri lwe yasulangamu ebiseera bye ebisinga luli bamunaanika gye yasulanga ebiseera bye ebisinga genda onoonye Amini ebiseera bye ebisinga abeerangawa wali egindi mu tawuni yaawe Bombo ogimanyawo era Amini abamu tebakimanyi nti yasomera Semuto. Amini yasomerako Semuto gobuzangako banyombi tembo kuba ne nyombi tembo yasomera wano Semuto ennaku zina ajja kubulira ebyafaayo amanyi ebyegula kuba nti nyombi tembo watulimba kompyuta ku ssomero gye wasomeramu Semuto n'otazireeta kati yesenkagale wayo sisi anti sebo gwe nja kunoonya ng'ow'ennakaseke sebo mukulu nyombi tembo wagamba kompyuta z'essomero lye wasomeramu Semuto abamu tebakimanyi nti yasomeranga Semuto. Kakati bw'otunuulira Museveni naye ebiseera bibadde luweero
ebyo nebisinga obote kati wogenda otunulira ebyafaayo kati balaba his excellence Kyagulanyi ngi ayingidde field Mecca tali eno mu parliament Kyagulanyi amanyi oluzungu lugi nga mwe mwagala kuba mwe mulowooza nti oluzungu lwe lukutwala mu buyinza naye gwe n'ofumuta oluzungu walaba emirundi emeka ng'ayogera ku fulo ya parliament bwe yabeerangawo yasoma ng'ayogera ensonga ezeetagisa nenakkirira mu firudi bwe tuba tunatwala obuyinza ebiseera byaffe ebisinga birina kubeera mu firudi era ne loopu tumwetaaga mu firudi ng'aorganizinga kuba ne bw'oba ogoberera kati njagala kuwa ekyokulabyako mu palamenti yaffe bw'oba oyagala okumanya ekigera mu maaso bwe tubeerera mu palamenti nga tulinayo session genda ogoberera enkwegayiridde ennyo ku population abagoberera ku TV zibeerako live onoonye abantu ababeerawo nti baabo bali ku TV balindirira ababaka baabo ogoberere n'abantu abatulinda mu firudi oba oidayidinda bagambe nti kati olwaleero wayiswa mufumbiro agenda kujja ne his excellence Kyagulanyi Center oba nonadebo tebakutika abantu bonna bajja kujja okulira message era kyova olaba mu 7 is always happy to see a parliament full of English people so, not a parliament that is in the field kati omulemu katono ddala bwe tukomawo honorable twagala tutunulire tulabe byempulira sibinaako bukakafu naye byempulira nti abamu ku ludda oluvuganya gavumenti baagala kusibira kikookola leadership yalondeddwa ti oyo tankulembera oyo tajja kunkulembera ebyo bye balonze byabwe some of them are complaining that they were not consulted when they are being naye kati mulimu katonda bwe tudda osiigire omuntu ekifaananyi first of all abantu bategeere lwaki leader opposition abeera ava mu kibiina ng'ekyo waliwo abatamanyi nga bawakanira mu butamanya nga beetaaga opposition in parliament katukomewo tumulamu ddala katukomewo n'ensonga endala n'ennyinyo good morning